are watching KKTV. You are watching KKTV. The might, the power, and all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. The inspiration and the best broadcasting around town. KKTV. The global experience, the might, the power, and all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. Yes, basebo ne banyabo mbalamusizako mwenna. Bandaba yena je musinzidde okubanga mundaba. Kisa kya Mukama saawa yonna ebbanga lyonna. Kansuubire buli muntu waali ali okay, and ngenda kukola very short video. Sigenda kulwawo nnyo. I'm just giving you a few things betugenda okwogera ku katono nnyo. Ngenda kukola ka video nga kampi nnyo. Sijja kulwawo. Sookera ddala first and foremost amawulire fena tugamanyi. Era twaze tubagambe gula ne prediction yange yatuukiridde kinayogedde. Nabagambe nti Lumbuye ba mafia tebamanyi waali ba mafia be Uganda bagezaako ku negotiating ne ba mafia betake ekyo nakyogedde. Nembagamba nti I dare the government okuproducinga Lumbuye ngali alive. Yeah, I dare the government okuproducinga Lumbuye ngali alive. Yeah, era tebakulimba nti Lumbuye taina flight taina nti yabadde ku flight yonna. Taina flight yonna gye yabaddeko. Flight zonna babadde you know, flight zonna babadde bazitrackinga. Flight zonna babadde tubadde tuzigoberera. Nafa badde batuwa information. Nabaze on nemba gambe ggulo nti abantu ababadde bawa Lumbuye information munda tebasobola kukkiriza Lumbuye kutuuka. Era abantu ababadde bawa Lumbuye waluna abamuyetaaga. Kakati theories nyingi nga bwe mbagambye n'ebintu bindi bitaka okuteeka mu nnyo obwongo kubanga muzannyo gwa bwongo nnyo. So, what we have to demand from the Turkish authorities, we have to demand what they call a proof of life. Tulina okudemandinga proof of life nti twetaaga okulaba ku Lumbuye either dead or alive. Okumulabako. Kubanga, to be honest with you, if a man was supposed to be on a flight and he wasn't on a flight, and the Turkish authorities say they have him, and they were supposed to put him in a flight, and the minister came out to confirm. Minister yavudde na confirming. Joe era akodde n'okukera ku macha azzeemu n'ayita update endala minister oyo y'omu nti leero mbu era ssaawa 9. Which I think they are lying. Ngera ngano bagambye eggulu nti emitimbagano gyonna egyaba mafia mugiveeko mulekerawo okufuna amawulire. Omuntu kiringa kugamba mubbi kubbako TV. Omubbi n'amala okubbako TV. Ate no gamba omubbi ajja kunoonya ajja kuyambeko ozule TV okankikuddiremu okitegeere. Kwagumaya gye tulimu oba confusion gye tulimu. Government gyegezaako okuteekawo kubanga government yebadde negotiatinga n'abantu abakwata Lumbuye. So there's two scenarios. Either the government sent abantu ababadde bawa Lumbuye information okugenda okukwata Lumbuye, whereby they might have ended up these mafias by killing Lumbuye. Yeah? Either government njagala otegeere bulungi kubanga fena tuli muntu ali ku ground n'abali ku ground nabo benyini bali very confused. Ate temujja kunenya abantu battaka basinga tebalina mpapula kizibu nnyo ogenda ku police ngo demanding omuntu bajja kusooka bakubuuze nti gwa ne kanki baddiremu okitegeere bulungi. Confusion eriwe eriweti. Yeah? Confusion eriwe eriweti. Okusookera ddala government ya Uganda eri mu kunegotiatinga okufuna Lumbuye. Confusion endala eriwo yeyokubeera nti government ya Uganda okwaprehendinga illegally abducting Lumbuye
bakozesa abantu be bamu bawa information nga abantu tebayinza kumuleeta nga mulamu kubanga naye ababa compromisinga kakati minister nabo government naye caught in a loophole whereby government ya promises abantu ekintu nekitatuukirira kati credibility ya government whereby nze nabadde nkisuubira nti tali ku flight yeyo kubanga application ya Turkey eyokujoininga EU tebasobola kujononera ku muntu nga Lumbuye omutono nkibaddiramu okitegeere kijja kulawo okusinkinga mitwe gy'abantu abasinga okukitegeera nenga kyangu kyakutegeera bw'okiteekako obwongo either Lumbuye mufu which most likely I think Lumbuye could be dead mawulire si malungi gakugamba bantu ne we have to put every options on the table buli option yo neino okubeera ku table kubanga minister bw'avaayo na yatuvayo na committee ya ali kutakishia wezi gena tuka kusamwenda takishia wezi yazze netuuka ne tutwaji trackinze paka Ntebe ne Rwanda twabadde ne abantu abamu abadde batuwa information ninga ku flight tekuli Lumbuye yabadde taliiko ne abantu balinda Air Rwanda nga balowooza bayinza okulooza nti baba amukyusiza teyabaddeko Emirates kintu kye kimu Emirates kiki Emirates kintu kye kimu kakati tuddayo ku drawing table netandika ku addinga dots zino. Let us look at why the government needs Lumbuye. Yenga Lumbuye without information government tenakimwagaza ekyo njagala okimanyi boba mafia beetaaga kubabuulira ba mafia bannaabwe ababadde balinkinga information kyekyo kibeetaaga ku Lumbuye naye ate asooka ku Lumbuye yaafuna ekyo either be baatumye okumukwata bali part of that ring nga balina bannaabwe ne babagamba nti omusajja tumufunye nti no don't bring him alive mumutte kyovola bano tulina okuteekera Turkish authorities ku nninga nti tulina okudemandinga for Lumbuye either ali dead or alive tulina okudemandinga Lumbuye abeere ng'asobola okufuna kye bayita access to a lawyer kubanga amateeka g'ensi gamukkiriza ne bw'obeera Uganda nga bakutte bakusibye polisi ya Uganda ekuwa eddakiika 5 okutegeeza abantu bo nti bannange ndi wano okusobola okufuna kye bayita legal representation nti bannange ndi wano umma mwagala okunsanga mu nsange wano kitegeereka bulungi ya bino byonna bye baatadde byabadde byakuwuddiisa era tebakulimba omuntu yenna kuba propagandist batansedde okkiruka nti bamuleese nga muwongovu nnyo ne bafulumya n'ebifaananyi ebirala ebyo ebifaananyi balimba si bya Lumbuye. What they have done, they have doctrinated the picture ne bakireeta ne bakiteeka nti mukirabe ne bwogoberera Lumbuye tena bakulabikako mu kooti yonna bakugambe nti olunaku lwayo bagenda kumukwasa poliisi taliyo e Uganda taliyo e Uganda taliyo era tulina okudemandinga #eddako ng'egamba we demand the Turkish authorities dead or alive we need to see Lumbuye. We need to see Lumbuye dead or alive. Nga tudemandinga Turkish authorities embassies ezetolodde mu nsi ze tulimu kuba twatambula twasaasaana. Remember ekyokwabudakitinga oba ekyokukidnappinga gundi ekyokukidnappinga Lumbuye boba badde balowooza it is going to be something small whereby bajja kukituula ku bantu baba suppressing abantu bajja kusobola it will not become big news, but what has happened, it has become so big. Ne Museveni enchinchi mulabisizaamu kubanga international community is now looking closely at this man saying, oh, hold on a minute, why would Uganda have an interest and go to a foreign land and abduct? Ne Turkey yenyine nabo banyini ba Turkey authorities nabo bali ku pressure kubanga oluwa abantu ababasooka okutuuka ku Lumbuye nabo bali ku pressure nga government kubanga government si yakola ekintu ekyo government ya Turkey oba immigration Turkey yakola ko kintu ekyo wabula ba mafia be Turkey nga bakozesebwa ba mafia be Uganda bakwata Lumbuye nga bakozesa ba mafia be Turkey kakati obuzibu obuliwo either ngabo manya bye Uganda abasajja be Uganda tibakukozesera bagalo kusaso bo balooza nti abatake balinga badna Uganda babagamba musoke muntu wereze tubawereze sente aba mafia ne bagamba nedda sebo waliwo theories za mirundi mingi neffe kye tulina okulemerako era kye tulemerako kye tusaba
we want to see Lumbuye either dead or alive. Era twagala n'okubuuza ba legislators ba MP abamu mubamanyi amanya gaabwe abajja kuno batugamba ati bamukutte overstay. Twagala kubabuuza, how did you know? How did you get this information? Were you part of this packaging? Were you part of this kidnap? Twagala kubabuuza. Twagala okubabuuza. Twagala okubuuza bali ba MP abafulumya amawulire ababadde ba peddling ekintu kino nga batugamba simanyi the goon olulimi uliro bakoza nti omuyaye yakwatibwa lwa overstay. We want to ask you, mutuwe information je mwajijja mu presenting mu bantu nti the Turkish immigration yabawandikira ne alatinga Uganda that we have an illegal immigrant in our country. Something is very fishy. Some of these people could be the ones being leaking information nga bali mu panic mode nga tebagala to be tebagala kumanyikibwa. Ba politician bazibu, ba politician bazibu. Abantu bano twagala tumanye bategeera batya. Nchiddemu twagala omuntu oyinza okumwesoka nga ina kiyakoze nga mubadde part of the ring. Omuntu oyo singa ajja nayogera nti gwe obadde omuwa ekintu ekyo nga kiyinza okuleetera obuzibu obunene nga afazali omuntu oyo alina okufa. Katwagala tumanye nammwe abaatugamba he was caught because of overstay. Department is responsible for that munsi yonna ne Uganda nga bolaba nti Uganda bakwata. Police ya Uganda LDU tuyinza kukwatira overstay. Immigration ya Uganda yeyina okukwata. Police erawo bekutte kutwalira immigration. Kati twagala namwe mutubuulire mwe mwabijjawa. Mwagala mutubuulire mwe mwabijjawa. Era omwama abaso okufuna information ekitegeeza ne Lumbuye mumanyi waali. Era namwe mwakatubuulire kubanga omusajja ono ayinza okuba agenda ku compromising positions zammwe nga mmwe mubadde mu information mugamba afazali okumutuusa nga mulamu tumutuusa bamutuusa nga mufu we mumukwata mumutte kati tuwuddiise kubanga government ya Uganda yabajega babadde bagikola ebintu bine ebbanga lyonna. Omuntu ajja nawa government propose nabagamba ngenda kusima ebidiba n'atabisima ebidiba. Abankubira simu temukuba masimu. Temukuba masimu mulaba ndi live ate munkubira masimu temunkubira masimu. Government ya Uganda y'abantu abebafu yabamuzeyi babadde bagiwuddiisa. Omuntu najja n'agamba government nti agenda basimira ebidiba n'atasima bidiba sente n'azitwala ng'ebidiba tebiriiwo. Goloza tiba mafia tebasobola kukola kintu kyekimu. Ne bagamba government to omuntu tumulina mutuweereze sente ne bazitwala n'omuntu ne bamutta kubanga ba mafia nga bali part of the same process. Goloza tekisoboka. Oloza tekisoboka. Government ya Uganda omuntu avayo mu COVID yavaayo. Abaana ba family Sam Kuteesa ne baba wa sentence yonna yamanya bagule oxygen ne baziba wa mu cash. Close the door. I'm coming. Close the door. Yeah? Ne baziba wa mu cash. Close the door. Ne baziba wa mu cash. Bamalo ziba wa mu cash nga oxygen taliwo. Abantu ne bafe mulago nga oxygen bamubuza taliwo. Goloza the same mafias cannot do the same thing. Sente ne bazitwala n'omuntu ne bamutta kubanga the same people who have been leaking information. Nabagamba waliwo document yali very classified tuzenga tujogerako bagita the Python berry. Buli kintu kyonna ekyazenga kyapeninga about Noop n'okwata ba Noop n'okubasiba byonna byali mu document eyo. Byonna byali mu document. It was a classified document. Nti ngeggulo nabagamba nti balumbuye bangi nnyo. Lumbuye ne bamukwata ne bamutwala. Balumbuye bangi n'abantu bakyaliikinga information abantu basigala nga bantu. Oluna abantu nga bali mu system omwo bangi nnyo nga system bagyeta mwadda. Babadde very frustrated. Balaba careers zaabwe tezikula. Nenga balaba waliwo gap eriwo abantu basobola okufulumya information. Ekintu kiri ekivundu okukyongera okukyexposinga. Era nga tujja kwongera okukyexposinga. Tujja kukyongera okukyexposinga. Government yabadde yebalamu ebintu bingi nnyo mu kintu kino.
era government omuntu temulina tebakulimba era government mwaswadde nnyo go government muva mutene mufulumya amawulire minister badde atuwa updates ng'oyinza okulowooza nti kyekisinga obukulu amawulire galumbuye gasinga obukulu e Uganda amawulire manene naye amawulire ago galimu bamafia bangi nnyo abo bamafia babadde bakuba exposing bamafia bannabo era nga baba exposing tebasobola kukkiriza Lumbuye kutuuka Kampala nga mulamo tebasobola kukkiriza era n'abo bafulumya amawulire bali part of that ring nti bamukwata for overstay. You are people of interest. Mwategeera mutya amawulire mwagajjawa mugatetera abantu nti bagagazeti nga batuwandikira ebbaluwa eri official yino naye omuntu mwatugambye ajja teyazze mwatuwandikira ne mutugamba abantu bonna bakedde balinda headline kulaba Lumbuye kuva ku nnyonyi teyazze. This was an illegal abduction. It was an illegal kidnap done on foreign soil used by Turkish mafias. Even the government of Turkey is now rolling heads because Turkey tutunemu ebintu bibiri to analyzing ekintu kino bulungi nnyo. Turkey in application to Europe eina amateeka geina okugoberera. Turkey eina Khashoggi tavangawo. Khashoggi yayingira mu embassy ya Saudi Arabia n'atafulumayo omulambo gwe ne gutalabika. Now we having a case of munnamawulire omulala badde afulumya amawulire nga happens to live in Turkey, and Turkey had an obligation to protect this man, and apparently the same Turkish authorities, and we having Khashoggi, we having now Khashoggi is okumanga very high profile because of Saudi Arabia maybe, yeah, but he went into an embassy, left his wife in the corner. The wife kept on waiting for the husband. Khashoggi never turned up. Now another activist, another omuntu omulala omunnamawulire in the same country, and Turkey has an application pending for Europe. Now something else comes up. What do you think Turkey will weigh more? Will it weigh giving another, putting itself or kuteka another stain on this country, or okutunulira application yoku joining Europe better? What do you think Turkey will take better? Chicholoza chenyiza okutekinga better. Chicholoza chisinga okuzitowa ku byombi. Chicholoze chisinga okuzitowa ku byombi. Chicholoze chisinga okuzitowa ku byombi. Chicholowoza ekisinga okuzitowa ku bintu byombi. Turkey kankutiremu gwo omuntu atanaba kukitegeera. Turkey yakola application ey'okujoininga amawanga ga Bulaya ge bayita EU. Waliwo munnamawulire omu yali mu Saudi Arabia nga mu Saudi yali akola nga bolaba gundi byabadde akola nga akuba family ya Saudi eyabalangira yali abeera mu Turkey n'ayingira mu embassy ya Saudi Arabia. Omusajja oyo n'abula bwe yayingira mu embassy kigambibwa nti yatemebwa omulambo gwe ne baguteeka mu pipa ne gubula. Kakati the same thing is happening again, but bana bakoze ekintu kino badde tebakimaita amawulire gagenda becoming bigger as it is now. Kubanga embassies now zifunye emails, they are overwhelming. Kati government yateka nayo tandika okurolling ebiti kugamba bane twin application, but these things keep on happening. What do you think Turkey is going to take more seriously? Remember Turkey, Erdogan yagamba Museveni waliwo omusajja omu ali mu America. Abantu abamu mulina okugoberera ebintu bino. Omusajja omu mu America mu Turkey ayina amasomero mu Uganda ne mu Africa ensi mu South Africa n'ensi endala. Turkey Erdogan yagamba Museveni nkusaba ogalewo amasomero g'omusajja oyo era okozese influence yo mu Africa okulaba nti amasomero gano gonna ageetolodde Africa ag'omusajja oyo gaggalawo. Museveni yekitunulira from an economic point of view sijja kuggalawo. So the relationship between Turkey and Uganda is not very good. Turkey ye in application yayo, it wants to go. Yes, it's the sick man of Europe, but it wants to go to Europe. But now there's another stain which is coming up. Kubanga, this is big news. Abantu twalemeddeko kubanga before abantu babadde bali awo ne bawandika ku kintu bana Uganda be bantu abatakuuma busungu tebalemera ku nsonga n'ekintu kitambudde day 1 day 2 day 3 day 4 lunaku lwakune gulu batugambe ti minister
omuntu agenda kutuka ku saawa 9 ez'okumakya teyajjidde ku flight yonna era Kampala taliyo. Kampala takola ki? Kampala takola ki? Kampala taliyo. Era nkugambye ba mafia Lumbuye, as much as you don't want to hear it, the chances of Lumbuye being alive zinzo kuba zili 5%. Either they fail to pay the price for Lumbuye to be given to Ugandan authorities, Ugandan mafias, because that was an illegal abduction. Nekire kitwagala okubuuza ekyo nja kukiremerako nnyo, nja kuba wonnyawo. Abantu abafulumya amawulire aga overstay. Did you get an official communication from the Turkish, and why was the Turkish immigration informing Uganda, the Ugandan authorities about Lumbuye's status in Turkey? How does Turkey's affairs, what do Turkey's affairs got to do with Uganda? And why is Ugandan government so interested in Lumbuye? Or there are some individuals who are actually very paranoid and very panicky. Heads are going to roll. Agomazima. Heads are going to roll. Nabagambe tetugenda kusirika. We shall not keep quiet. We shall not keep quiet. We shall not. Tetujja kusirika. Ne omuna tujja wabamu. And try that nonsense and come and try it in other countries. Muveko sick man of Europe. You try it in other European countries, you will see. You try it. Come and try it in America. You try to abduct cities by using your assets that you have in these countries. Because we know, mafias, you have assets in these countries. You have people. Rwanda has been doing it. Rwanda was recently warned to be very careful. So njakala ekitu kito kitekeko obwongo. Minister kati government yo yerabisiza yakonamye. Kubanga government wa promises abantu. Kubanga government is very faceless, and in the eyes of the people, the government is very powerful. Government yeyogera ekintu ne kiba. Nimwa yogedde ekintu ne kitabeera. Now people are saying, maybe this was not an official government communication. Maybe you people have something to do with this man. Could this man be dead? Why do you have interest in him? People asking abantu abagezi je bali abebuuza. And one thing about the internet cannot be tamed. While I'm speaking here, the same people that actually are behind this thing, nabo bawulira amawulire gafe penetrating amayumba gaabwe, penetrating abana babo balina iPad, balina gadgets, sharing information yenu abantu basharing emirundi 13 15 amawulire gatambula. People now saying, Dad, hold on a minute. What is this man talking about? What is this man talking about? What is he talking about? Abana babo nabo kutte gadget, they are listening. Babalaba. We are adding every single dot. Buli dot yona tujja adding. We shall not rest until every stone has been turned. Tetujja kusirika. We shall not keep quiet. We shall not. Tetujja kusirika. Just this morning, bali sewa mawulire amalala. Era twagamba abantu buli muntu yena n'okwebereramu. The minister Kasaija has come out and has told schools, public schools, as a government correspondent, agambye nti private schools, you sell your assets and pay off your loans. Who gave them the loans? The mafias. Private buli bali bagamba nti abana mubaze masomero tulina loans tusasula masomero school fees. Wa babagambye mutunda amasomero musasule bank loans. Nenga bank loans zaba mafia. Government doesn't have money, but government doesn't have money. It can give an artist emitwalo 10 eja dollar, oba emitwalo 5 eja pound. A government doesn't have any money. Misplaced energy. Misplaced energy. Wemba muloza nti bwatugenda kusirika nti Lumbuye whether he's dead or alive, that is, this is going to stop. No, it's just actually the beginning.
Mtuchaya samanyo. We are still making a lot of noise and we are still going. Tucha tukubanga information inanga webaddeja erege na kusigalanga ejjaje tuli. We shall still open people's eyes consistently. Tuchaya mucha atulaba nyonga twasama. We are still in your faces, in your ears. Everywhere you will turn, you will see us. Buli mukase mujja kutulaba everywhere. Buli wamu mujja kutulaba. Tujja kulemerako. So, abantu fenna abali kuno. Tulina okudimandinga Lumbuye. Either mufu oba mulamu. Tulina okudimandinga Lumbuye. We have to demand for Lumbuye. Either dead or alive. But to me, I'm sorry to say this. Very unfortunate. When I add the dots, I don't see Lumbuye appearing in Uganda alive. I do not see Lumbuye appearing in Uganda alive. I don't. And that was my prediction yesterday. Nabagambe muve kukuliza NTV simanyi biki. Mubivire ko ddala. Muve ku bantu bakabadikula bajja kuno babazanyisa. Bino si bya kuzanya. Nga Bobi Wine yagamba bino bya ddala. Bino bya ddala. Bino bya ddala. Bino bya ddala. Si bya kuzanya mu buzanyi bya ddala. Ate buli muntu yena kimukwatako. Abana bamwe tebakyasoma ne bogenda mu ddwaliro kya affordinga business zaafudde. Abantu kibadde babagamba kwebereramu. COVID came as COVID yajizenga kirabo mu revolution yenu. COVID yazenga kirabo mu revolution yenu. COVID has now woken up people's minds. Kuba limbade comfort mu bubera mu bibala ne munyo omwenge ne mutamira ne mwirabira nti mulina ebizibu. Ne kakati mutegeera enjala ekuluma omwana wona kutukira kawo nogenda mu ddwaliro tolina sente business n'ogitunda ettaka n'olitunda boda yo bagikujjeko. So right now oli very sober. COVID has made you sober and you are realizing nti ekintu kibantu kibabadde bagamba all the time kitubali tuogerako. It is before your eyes. Uliyo badde onyo walaji no walaji ni weerabira nogenda mu kibala n'ozina nogenda mu loji nobera n'omukazi n'ogwa mu bisambi by'omukazi boti ni weerabira. Kakati mutegeera you are sober. You are sober. You are sober. Buli muntu yenna kimukwatako. Buli muntu yenna tewakyali konti olubano mugagga kati abagagga babadde batonda tabawongedde okushirwinkinga ebizimbe by'abatuuliride teri bira mu bizimbe ananga anagula mu business zidu abantu ba ekibuga bakisenguse kati ebizimbe biri awo nagalala bya mafia bibatuddemu nefe kyasinga otusanyusa nti at least investments muzikoze Uganda. When the time comes we shall get back those buildings because you will account. The day is coming. You will account. Wali okolera government ekizimbe kicho. Please account. The records are there. Wali okolera mu ministry kintu wali ngona yankola minister wali ofuna misene mekabo kadda asatu. Please let us account. How much were you paying for rent? I had my own house. Okay. How much your electricity? How much your gas? How much your transportation? How much was your meals? How much did you left with? How did you end up by building okuzimbe ekizimbe kyemitwalo 10? How did you end up by having a building mitwalo 10 ya million 10 za dollar? You are not even earning omutwalo gumo gwa dollar a month. How did you come up with a building ya million 10? Time is coming. They will account and they will account. Bobata accounting abana babajja ku accounting ira for that. Time is coming. Lumbuye tali Uganda. Ate Lumbuye. The chances of Lumbuye being alive is 5%. Singa yabadde Turkish authorities zimulina. Trust me. Turkey yabadde ino kumwacha baita 5-minute phone call. Any government would do that. 5-minute phone call. Ne Uganda ekikola. You get caught in Uganda for a crime. Dakika 5 balina kuzikuwa. Make a phone call for 5 minutes. Let somebody know ndi wano bankute, please, I need legal representation. Can we have an access to a lawyer?
Lumbuye okubera alive. What we have to demand is we demand Lumbuye dead or alive. Bannayuganda bali ettake. Guno mulimu gwammwe negwe naffe tugenda kuguyingira because we are going to get on ground. We are going to make so much noise. Abamu kumwe muyinza okuba muti people don't have the right documentation. But this is big and we have to continue to kubaka kati government twascorinze one nil to government. We have one, government has nil. Government told us he was bringing them to score over us, but we have scored over them. Government yatulimbi ntereeta omuntu okutulekamu ekirowoozo nabagambye eggulu temuwuliza bintu bya government terina kintu kyonna nabo bali muli munda bagamba asooka omukwatako mu government ejolaba erwana government is divided. We have never seen a minister Okello Oryem that has been working so hard. You came giving us updates about Lumbuye, a minister in Uganda. What a bloody joke. I have never seen a minister of Museveni working so hard, giving updates. Oryem, you take the trophy. Oryem watu techi kopo go singo kuwa update mba minister. COVID yabadde nga tatufuna updates. Tulina kulinda mukulembeze. Nekati Oryem alina okujja. Lumbuye is coming 3 AM. We hand him to police. You don't have a bloody Lumbuye. We have scored one over you. You produce him dead or alive. Do you have him? You don't have him. We have scored one over you. Echo yagala tochigana credibility zero down. Credibility down. Credibility down. Yera buli muntu ina kutekako. Turkish authorities, Turkish government, we need Lumbuye dead or alive. Buli muntu enakola post ngegamba twetaaga Lumbuye, Freddy Lumbuye, Turkish government. Nja kiwandiika okikoping okipesting. Bwoba tosobola kuwandiika kisharing busharinze. Dead or alive. Ugandan government, you don't have the man. Yes, you abducted him by using, maybe you failed to pay the price. Maybe you're there fighting, the mafias are fighting among each other. Please bring him, don't bring him. When you bring him, we'll be compromised. Even those that came out with the news that the man made an overstay. Do you work in the Turkish immigration? Do you? How did you know? Maybe you are part of these panicky people who have been leaking information to this man. Maybe you're part of the ring. You have been giving information and you're coming out. Kubanga politicians are not begging. There is a politicians. They're like prostitutes. But politicians are malaya. You can never trust a politician. You can never. How did you know? You give us the information. How did you know? You came telling us you was called for overstay. But when you do it, go take a common sense. Nze nankolo musango munsi mwende. Kata ate ensi mwendi. Nenkwata nenkwasa Uganda nti Uganda empozese. Olaba nga kigatta. Gomanyi process eyitamu okudeporting omuntu. Do you know the process that is actually omuntu gyayitamu okugetting deported? Eh? Kuze Lumbuye gwabadde alowooza nti Lumbuye is very small, Lumbuye is big. The fact that he has taken all Ugandan headlines. Abantu babadde balinda Lumbuye nga balinga abali nga tulinga abalinda ngabo ngogamba twali tulinda ngabo ngogamba tebakutta omuntu nga Koni. Ye muntu that committed was atrocities. Which I believe, I don't even think Koni did kill his own people. I don't think. This mafiaism in Uganda is too much. It's on a different level. Is on a different level. Ugandan government, we have scored one over you. You said the man was coming. Where is he? Where is he? Where is he? Did you kill him? Huh? Did you kill him?
Banange nze kambaleke nenja kudda. I am going to come back. I will keep coming. I will not stop. Tujja kusigala nga tudimandinga. N'abalabo nabo nabali involved in this ring. Because right now it is Lumbuye. After Lumbuye's cases, tumaze okugusa ekya Lumbuye, tugenda kutandika ababadde mu ring eno dots zonna zonna kuba tuzigatta. Katusoke kya Lumbuye kitwateeseza kusoke kigguke ne file endala nzo tugijeyo. Whoever has been involved, how were you used to get to Lumbuye? Because people were used. The inspiration and the best broadcasting around town. KKTV.